yemu ku mawanga agali ku ssemazinga wa Africa agasinga okwettanira ennyo abantu okuva mu mawanga ag'enjawulo okukolerayo. Eggwanga lya South Africa era lyerimu ku mawanga agamamirwa ennyo abazungu naddala mu biseera eby'abafuzi b'amatwale. Eno yafuna obwetwaze mu mwaka ogwa 1931 wadde nga waayitawo ebbanga eddala kumpi lya myaka nga 3 bano okufuna omukulembeze omuddugavu era mu mwaka ogwa 1961 South Africa lwe yasooka okufuna pulezidenti yasookera ddala nga muddugavu. Omusingi abazungu gwe baleka basize mu nsi eno oyinza okugamba nti gwagiviirako okukulaakulana amangu era kino kyawenkiza abantu bangi nnyo okusenga mu ggwanga lino okusobola okukoleramu eby'obusuubuzi naddala nga bava mu mawanga agali ku ssemazinga wa Africa. Mu mbeera eno bannayuganda bangi abakolera mu ggwanga lya South Africa omuli abakola emirimu emitonotono n'abakola bizinensi ez'amaanyi. Philip Kakulu y'omu ku bannayuganda abakolera mu ggwanga lino mu ssaza ly'e Pretoria kyokka nga yasalawo n'okuteeka ensimbi mbyenjigiriza era South Africa amazeeyo emyaka egisoba mu 15. Roziteki tukola training y'abaana abakola skills kyetuyita skills training betuyita artisans. Ntoli akola chemical engineering bakola mafuta, ntoli bawelda ba fabricator singa oil rigs ezo ze balese Uganda. Abamu Uganda oil agenda kubalaba mu ngalo kubayita mu ngalo gati omulabye. Abamu eggwanga lya South Africa balimanyi nnyo ng'eggwanga eririmu abasawo ab'ekinnansi oba bayita abasangoma. Ebibi bitambula nnyo n'ebibika ebirungi kati kyolaba nti mwekyo ne muzeeyi bwe batubuuza abantu abasinga abangi wano baki tugamba basangoma bakola biki nti basangoma kati ate bwe yajja ku mukolo n'asanga bano abaani bekalakasa bano abaana b'obumyufu n'agamba nti be bano basangoma. Kakulu agamba basalawo okwetandikirawo emirimu nga bannayuganda okukola basobole okugyawo ekifaananyi ekibi ekyabateekebwako era kati abasinga obungi bakozesa bannansi ba South Africa emirimu. Ndi mu bayizi omutwalo guno omwaka abakozi abalimu ojja kusanga abakozi balimu almost 6 beyongedde mu 6 ku 10 bw'oteekamu ba driver ba cleaner buli omu akutte kataawo oyo omuntu tabaki sangoma baliki musuubuzi wali abannayuganda abalala eyo abalina amalwaliro. Ate Alex Kanoga ne Badru Kibombo basuubuzi ba motoka mu ggwanga lino era omulimu guno bagumazeemu emyaka egisoba mu 15. Okukyala kwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu ggwanga lino bagamba kwabayambye nnyo n'okuzuula emikisa emirala mwe basobola okuyita okukola eby'obusuubuzi. Era Pulezidenti waffe mugizi nnyo 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 yatuteeka ku levo eyogera n'aba South Africa abalina multi-million dollar businesses. Olwo abatutemedde ekkubo twafunye chance okuba nti tubeera nga tuli recognized mu gavumenti zombi eya Uganda n'eya South Africa naddala ffe abakolera wano emirimu gy'obusuubuzi n'okubeera nga challenges ezimu ze tuba tusanga mu bizinensi zaffe tusobola kati okuzoogerako naffe ne batutegeera nti weetuli. Ng'oggyeko bano waliwo n'abakola emirimu egy'ekikugu nga bagisomerera saako n'abalala abakola emirimu egyalejjalejja omuli n'okuvuga bodaboda. Wetwogerera nga bannayuganda abawangalira mu ggwanga lino basukka emitwalo 5 kyokka nga abasinga obungi bagamba tebalina nnyo ssuubi lya kudda okwaboobwe olw'embeera y'ebyenfuna eri mu Uganda. Omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'abamusiga nsimbi n'ebyamakolero Odrick Lwaboogo bwe yabadde asisinkanya abamu ku bannayuganda abakolera South Africa yabasabye obutakozesebwa naddala nga bali ku mawanga essira balese kukola okusobola okwekulaakulanya. Okujja mu summit ate ne tujjayo n'abannayuganda ffenna ne twogera wamu nze ndowooza agali wamu ge gavumenti sisobola kujja South Africa tebo babeerawo bamanyi bulungi ebawo conversation ze bakola bwe ziba mbi zijja kwonoona erinnya lya Uganda. Zubairi Lwalira, BBS Terefayina, Ageesigika.